Busira mtugamba lidde ebisiyaga ligo bibiri babatemako emitwe babatta. Kubanga kikolwa kibi nnyo omuntu we muli w'ebisiyaga. Kubanga singa tugamba muno kibi nnyo lwaki Mukama Katonda yabazikiriza. Katezo muli w'ebisiyaga ne mu Bible mwekiri omuli w'ebisiyaga attibwa. Kwe kubanga ate basongamu ababbi amabaati. Ate nga balina okuyamba eggwanga kubanga bakendeeza obubbi n'obuli bw'enguzi. Kaddala obubbi bunagwa mu ggwanga. President waffe yagambye bagende banoonyereze ku bantu abo. Bebamanyi omuyate kati polisi bali bagifuga bagitegeerera. Kati agenda kunoonyereza atya ku mukama we. Ate minisita waffe ndi we Kayunga eno. Nagenda kuba minisita ate ono minisita waffe we Kayunga ng'abambulula ebimba by'embizi ajja ku mabaati biki. Nga bazino gaseresa. Era tujja tutandika okusiba inshallah ku Lwokusatu oba ku Lwokuna. Kubanga Obusiraamu tugamba suumu lilo yatihi musiba maze kulaba ku mwezi. Wa afutiru lilo yatihi era musiba maze kulaba ku mwezi. Botunie eggwanga lyaffe nga bwe litambula biki by'oyinza okugamba nti at least binyinza obuterabira kusaba nga nsabira general wamu nga nsabira eggwanga sijja kweraberya kino oba kiri. Ng'ensonga enkulu ennyo ey'ebisiyaga yafuuse ensonga buli mukutu gw'olaba bisiyaga buli siyaga. Era jjo ffenna twalindidde president enkya nga tumanya agenda kuvaayo agamba bannange tebiriko kuteesa tebijja kukola ki. Naye yakoze atya? Naye yasobedde nga bw'okiraba wano era mulimu abateekamu ssente naye nga weebuuza omusiyaga afuniramu wa. Ebisiyaga bino weebuuza engeri gye bafunamu. Ateekamu ssente naye nga kyafunamu kikola ki? Kikubula. Okinoonya ne kikola ki? Ne kikubula. Kubanga tebamuzaala ng'ayita mu kabina. Kale, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba mwenna buli omu jasinzira okubeera nga atulaba nga totabulira nyera ngeze Sonko Muhammad tukomye ku mukutu gwaffe ate tubeere nga tubaako ebintu ebyenjawulo bye tuyiga. Tusemberedde ekisiibo kya Ramadan kisiibo eky'Abasiraamu kigenda kubeera nga kitandika. Tujja kuba nga tubaleeterayooko ebyenjawulo especially obudde obwakawungeezi tube nga twogera ku kisiibo ani alina okusiiba biki bibeera mu kisiibo n'ebirala byonna wamu nga tugattira wamu n'ebintu ebyensinga bwe bibeera etambula. Seka tusanyusa okulaba. Kale sebo. Nango basanga. Obulamu buli bulungi. Alhamdulillah obulamu bulungi. Allah kyatukuumye. Amin ekisiibo kisemberedde. Twagala tumanyeeko ku kisiibo. Omuntu yali badde yeteekateeka atya okusiiba. Ani ali badde asiiba. Tukwateko ku kisiibo nga tusemberedde ekisiibo. Tubuzayo ebbanga ki? Tusigazaayo ndowooza ennaku 3. Ennaku 3. Leero Lwakutaano. Ennaku 4. 3 oba 4 oba 5. Wali ennaku z'omwezi 25. Omwezi ogwa Shaabani. Ate omwezi gwaffe mu Busiraamu gwa ennaku 29 oba 3. Omwezi oguboneka tukomako 29. Olwokubiri omwezi oguboneka ku Lwokusatu tuba tusiiba. Olwokubiri olwa wiikendi egenda otandika. Ogutaboneka nga gusiikiriziddwe ebire tusiiba ku Lwakuna automatically. So abantu bayinza olya ddaaku olwokubiri ekiro. Era Olwokusatu nga basiibye. Bwe kigaana Olwokusatu balina okulya ddaaku. Then Olwokuna lukera basiibye Shuwaddiiro. Shuwaddiiro twakubuuza. So bwe tudda mu nnaku z'omwezi zino endala oba zinaabanga mmeka leero mmeka leero 22 23. Awo kusiba kujja ekitegeeza era 22 23 omwezi ogwokuna era ekisiibo kijja bba kiggwa. Tubaze zino ezaffe. Inshallah taala. Kati okusiiba kuno abantu bangi beetegekera okusiiba. Waliwo betuwulirako oli si musiraamu n'agamba bba wange musiraamu oba mukwano wange musiraamu kamusiibireko n'ebirala omuntu yali badde yeetegekera atya okusiiba era ani ateekeddwa okusiiba. Alhamdulillahi rabbil aalamiina abatuwuliriza ku mukutu gwaffe guno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ensonga gye tuliko olwaleero ensonga y'okusiiba esemberedde. Omuntu gyandifuddeyo nnyo okweteekateekera nga tannaba kuyingira mu kusiiba. N'amanya okusiiba kye ki. Lwaki tusiiba asiiba yandibadde ani alina okusiiba biki ebiyinza okola n'okusiiba kwe ebintu ng'ebyo tubanga tubitegeera kubanga okusiiba kuno teeka lya wakitiibwa Allah tugamba tusiibe olw'obulungi obudde eri ffe ng'okusiiba kuba kwerekereza byakulya na byakunywa na byonna ebiyinza osiibula omuntu ng'okwegatta n'omukyala emisana zaala okuva emmambya lwesala mpaka enjuba lwekola ki enjuba lwegwa. Ebyo okikola ng'okikola ku lwa Katonda oba ku lwa Allah oba osiibye. Kati ensonga lwaki tusiiba Mukama Katonda waffe bwe yatonda omwoyo nga tannatonda abantu bonna wadde Adamu tannamutonda asobola kutonda myoyo. Bwe yatonda emyoyo omwoyo n'ayagala agezese omwoyo guno kikyanaguteekako gube nga gumutegeera ye Katonda yakola ki eyagutonda kyaba gukwata n'aguteeka muliro n'agwokya emyaka 10. Bw'amala okugwokya emyaka 10 n'agugjayo
yagubuuza ma ana wa ma anta nzaani gwani gwamugamba ana wa anta nze gwegwe omwo nga tegutegeera Katonda agutonze n'aguzzaawo n'agokya emyaka emirala 10 n'agujjawo n'agubuuza gwani nzaani gwamugamba gwegwe nze Mukama Katonda n'anyiga n'aguzzaayo emirundi emirala n'agokya emirundi gw'ebikumi ebisatu bwe yagujja n'agubuuza ma ana wa ma anta nzaani gwani ana wa anta nze gwegwe kati Katonda kwe kunyiiga naga guno omwoyo gwagala kinga okutegeera nagukolera kinagukwata nagusibira awantu okumala emyaka 10 nga taguwa kyakulya yadde ekyokunywa kubanga luli yali agokya nenga aguwa ebyokulya ebyokunywa nga banakutwala luzale nga bakuwa emmere bakuwa obuugi nenga bakubonereza nenga olya noli bamuteeka awantu bamusibira awo ennaku oba 10 oba 2 nga talya mmere yonna yadde tafuna kibonerezo kyo nga takola ki talya ayinza okusooka okufa kati Katonda akwata omwoyo aguteeka awantu n'agumma ebyokulya n'ebyokunywa emyaka 10 bwe yagujja n'agubuuza ma ana wa ma anta nzaani gwani omwoyo nga mukakamu nnyo nga mwewombeefu nnyo ne gugamba anta rabbi gwe mulezi wange yantonda wa ana abiduka nze ni mudduwo nga gonna mukakamu ekiraga nti enjala yagubonereza ne gugonda nnyo kati Mukama Katonda n'ategeera omwoyo guno okuntegeera mu nze ngutonze nina gusiibya njala nguteekeko kubanga gukola ki gusiiba enjala bwe naguluma nga gujja kutegeera nze nagutonda tokulaba abantu abanadamu mu kisiibo bagonda nnyo baba bakakamu nnyo amateeka ga Katonda bagateeka mu nkola era kati bonna beetegekera bwetegezi kusiiba omwezi ogulimu okutyani Katonda oline waba mubbi atisi asalamuko ku speed abadde bemotoka nadda ku simu ne bw'okola otagamba anasiibye nasiibye oba musiraamu si musiraamu aba asiibye ekyakimanya gamba nasiibye kati Mukama Katonda najja ng'ateekawo okusiiba okuba ku Nabbi Adamu bonna baasiiba si ffe tusoose okusiiba okuba ku Nabbi Adamu yasiiba Nabbi Dawuda ye yasiibanga olunaku n'alya olunaku Nabbi David yasiibanga olunaku n'alya olunaku n'asiiba leero enkya n'alya kati Nabbi Musa alayhi salaam Mukama Katonda yali amugambye asiibe ennaku 30 bw'asiba ennaku 30 aba agenda okwogera ne Katonda nga ziweddeko nayagala asenye amannyo Mukama namugamba lwaki osenyeza tumanyi akawo akava muntu asiibye kawunya bulungi gyendi okusinga akawo ka misiki kati nkongeddeko ennaku 10 n'asiiba ennaku 40 kitegeeza mbu omuntu okusenya kyo kya mbuntu olina okusenya naye waliwo akawawo kawasenyeza ku makya akawo akabeera ku ssaawa 5 olwokuba ebigambo badde na bitono ngeri gye wasiibye akawo akakuvaamu ako kayinza obutaba kalungi naye ate ko kaba kalungi wa Allah Katonda akaagala nnyo akawo nga wasenyeza ku makya naye olwokuba ebigambo badde bitono okusiiba kuno akawo akakuvaamu ku ssaawa 5 awo 6 7 awo oba Katonda akaaniriza Katonda akaagala nnyo kaba kawunya bulungi kati Nabbi Musa namu ennaku 40 n'aba nga agasiiba naye Nabbi Isa oba Yesu naye yakola ki yasiiba bannabbi bonna bajjanga basiiba kati omulembe guno ogwaffe mu Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasiraamu abampuliriza ku mukutu guno Mukama Katonda agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam omwaka gwali gwakubiri nga amaze okusenguka okuva e Makka agenze Madiina ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogw'omunaana guno gwe tuli gwata Shaabani kyabamugamba okusiiba namugamba ya ayu alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam abange mwabakiza mulalikiddwako okusiiba baswaba bonna batya nnyo ne beeraliikirira nnyo gamba twakoze musango ki bo baali bamanyi omuntu okusiiba alina okuba nga alina obunkenke alina ekibonerezo kyakoze nga bamuwa kibonerezo Katonda kyaba bagamba akama kutiba ala alladhina min kabirikum mulalikiddwako okusiba nga okwalalikwa kuba namwe abakola ki ababasookawo bannabbi bonna kati beebuuza tugenda funamu ki mu kusiiba kuno lwaki Mukama atugamba okusiiba n'abagamba la'allakum tattaqun mugenda funamu okutyani okutya Allah ne basanyuka nnyo gamba tugenda funamu okutya Allah omuntu yenna ampuliriza musiraamu si musiraamu bw'aba asiibye afuna okutya Katonda tegeera enjala bwe muluma omwoyo gutereera kubanga omwoyo gw'omuntu wadde si musiraamu gy'okoma okulya ennyo emmere omwoyo guno gufa ate buli w'okendeeza mu kulya emmere omwoyo gutereera gukuta gw'omwoyo omubiri gukuta na mmere ne gufuna okuba nga gukola ebyonoono ate omwoyo nga enjala egulumye omubiri bwe gulumu enjala ate omwoyo gwe gukuta kyokula omusiraamu musanga mu muzikiti mu kisiibo ng'essimu wagiresaawo naye nga tagikwata akagamba essimu yo yiye eryawo omukono nga tegulina amaanyi gagenda kukwata ssimu ya muntu tasobola genda kwenda ng'amaanyi gonna mukakkamu yenna olw'ensonga nti omwoyo guno gwakoze eki gusiibye kati Mukama wabagamba muno mugenda funamu okutya Allah ate omuntu bw'atya Katonda Mukama alina engeri gy'amuwa buli kimu ne kimwanguyira musiraamu mu surati Talaq Allah yagamba waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah akutera obufulumiro byonna ebikukutte ne bikuta mu kutya Katonda n'akugabira n'otasuubira kukola kikufunira era ga waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah akutera obwangu buli kyokola nkikwanguira mu kutya Allah kati okutya Allah tukufuna tutya tukufuna na kusiiba naye waliwo ekibuuzo kye neebuuza era abalala batera okukyebuuza wano ekisiibo swawumu ng'etandika abantu baba bajumbiza ennyo nnyo n'ennaku 10 ezitambulako eziddako awo ate abantu balagaya
kakati ekyo kiba mu kwagala emiziki gyali gijjula ne gikendeeramu balagayamu abantu batandika ekisunga bakyagala amasanyu ge babalina ku kisiibo kino baba bakyagala bonna nga bakyagala era aja abawaayo baani bonna bayitirira mu bungi mu kuwaayo nga bakitandika naye kyakigenda okuggwako ate abantu banafuwamu ate kitali kirungi kubanga omulimu Allah gubala ku nkomerero yaago era ennaku 10 ezisembayo ezo zezibaamu ekiro kibatala Laylatul Qadr bamalayika bakka bonna ku nsi nga basabira abantu ekyo ekiro kisinga ebiro 1000 gy'emyaka 83 n'ennaku ezigwamu kale abantu bo banafuwate mu nnaku ezo 10 ezisembayo nga tizisinga okubaamu ebuki ebirungi era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bweza tukanga ennaku 10 yasibanga ekinywa n'asiba n'anywera n'asiba enkutu ye n'anywera n'abeera mu muzikiti nga tagufuluma ng'abeera mu kusinza Mukama Katonda kuba mubamu ekiro kiri kati abasiraamu abanafuwa boogambye abo tubakubiriza okuba nga ate ennaku ezo bongeramu bongezi maanyi mutandike n'amaanyi mumalize n'amaanyi okusiba bulijjo okufunamu ennaku ziba ntono nnyo Allah agamba ayyama ma'dudat ennaku mbale bazi tusiba ennaku 29 oba ameka oba 3 tetusukkawo era ogenda okulaba batasibye nga bejjusa kale singa twasiba kuba ennaku ntono buki kyebaga nti ayyama ma'dudat zibala bubazi era tujja tutandika okusiba inshallah ku Lwokusatu oba ku Lwokuna kubanga obusiraamu tugamba suumu liruyatihi musiba amaze kulaba ku mwezi wa afutiru liruyatihi era musiba amaze kulaba ku mwezi naga bwe bagusiikiriziddwa weza naye banga egubisika temugulabye mujuze ennaku 30 aga Shaabani kitegeeza ennaku 3 gagera kujjula ku Lwakusatu kati ku Lwokuna lujja kuba mu mwisho waali twatukola ki twatugenda kusiiba bwe kigenda okufaanana amazambi gakendeera mu kisiibo kino kati amazambi gakendeerera ddala mu kisiibo olw'ensonga nti Mukama Katonda amala okutonda Adamu alayhi salaam ne Ibirisi wa Shaitaani yaliyo byaliko naye n'amala okulya ekibala nga Sitaani emukemye kati Katonda agoba Sitaani mu ggulu n'endabbi Adamu n'amugoba n'amuzza ku nsi naye ne kogenze ku nsi kati mugenda kuba balabe nabaki nabalabe Sitaani neewera okubanga egenda tubuzaabuza kati yetubuzaabuza okukola amazambi getukola ebyonono byetukola ebyo etubuzaabuza kati omwezi guno ogwa Ramadhaani guyitibwa kabaka w'emyezi gyonna Allah kyakola kye kino Nabbi sallallahu yagamba idha jaa Ramadhaani bwetuuka bweti neyingira omwezi ne gumoneka futihati abwaabul janna Allah gulayo emiryango gy'ejjana gyonna wagulikati abwaabu nnaaru naggala emiryango gy'omuliro gyonna wasirisiratu shayaatini nakwata Sitaani zonna nziteeka ku njegere zonna zireme kubuzaabuza abantu bano kola maki mazambi basigale nga basiiba Allah wabwe nga bamusinza nga tebakola kitebana kibatawaanya Sitaani zino Allah azikwata n'azisiba ku njegere mpaka ekisibo kiggwako kitegeera kati bw'olaba nga oli akoze amazambi mu kisiibo tekikwewuunyisanga oyo ye aba obwononifu bwaliko buli ku levu ndala nnyo ng'oli wanaavuga akagaali n'akata emikono kalowooza ne kaseera kayitwala kokka kalowooza bakyakavuga kati Sitaani aba yakumaamira olw'obwonofu olina mu zambi nga yakusensera mu musaayi wenna ng'osigala ekyakutambuza mpaka lweri kusanga kiweddeko naye ng'omusiraamu teyandikoze mazambi mu kisiibo kubanga Sitaani baba bagisibye ate n'omwoyo gubeera mukakkamu nnyo olw'enjala eno ebeekola ki ebeegulumyemuuko Seeka bwetunuulira ekisiibo kino batukubiriza nnyo kubanga twenenya tusabe nnyo Allah tumuwanjagirye tubeere nga twenenya bwetunuulira eggwanga lyaffe nga bwe litambula biki by'oyinza okugamba nti at least binyinza obuterabira kusaba nga nsabira generali wamu nga nsabira eggwanga sijja kwerabira kino oba kiri ebintu bingi naye ebitambula mu ggwanga nga binakuwaza nga buli omu waali mu ddiini yandibadde asaba nnyo Mukama Katonda atukole ki atusaasire ng'ensonga enkulu ennyo ey'ebisiyaga yafuuse ensonga buli mukutu gw'olaba bisiyaga buli siyaga era jjo ffenna twalindiridde pulezidenti enkya nga tumanyi agenda kuvaayo agamba bannange tebiriko kuteesa tebijja kukola ki naye yakoze atya naye tusobedde twalinze nga ensonga gye tulinde emu yokka Mukama waffe kugamba ebisiyaga byo tebiriko kuteesa tebiriko kuba kalulu tebijja kukola ki tebijja kukola Uganda kubanga busi butonde bwaffe Qur'ani yabigaana byazikiriza omulembe mulamba naye Mukama waffe naye titwamutegedde bulungi engeri ebikuttemu ne tutuuka n'okulaba abantu nga beekalakaasa omuwala abadde abakulembedde yeewunyisa dde Sumaya amanyanga ga busiraamu ono simanyiza Sumaya bw'abamu bampita Naashi simanyi sebo pulezidenti jangu bantu kunyonyole yagambye mbu ayagala kusinkana pulezidenti Museveni bamulage obulungi obuli mu bisiyaga bwe bayimiridde mu bisiyaga oba oli awo abaleke eddembe lyabalifune ayo si ddembe lya buntu era mukulu pulezidenti Museveni tumugamba tabakkiriza kujja kuba miitinga bulaba bwere buwezi agaye bisiyaga tebina kukola ki mulimu n'omulala Maimuna abasinga bamanyi nga Muna abadde bavubuka bato obeera ku mikutu n'olaba abaana abato nga bali mu bikolwa eby'ekisiyaga biki amasomero naye nga mutuufu ensi yaffe yo
Allah tumusabe nnyo mu kisibo kitugenda mu abasiraamu tusabe nnyo tuwanjagire nnyo Allah tusome kunutu tusabe Allah ebikolwa ebyo bifaanagana bwe bityo bireme kubeerawo kubanga nabbi Luutu alayhi salaam omuleme mulamba abantu balyanga ebisiyaga abasajja bamalayika bajja babiri nga bazze kuzikiriza mulembe wa nabbi Luutu era bwe baatuuka wa nabbi Ibrahim alayhi salaam kubanga baaliko bannabbi babiri omulembe gumu nabbi Ibrahim ne nabbi Luutu nenga buli omu alina ekitundu kyafugamu nabbi Ibrahim yabasanyukira nnyo namba tusanyukire tuli bagenyi bo tulina gye tugende wa muganda wo Luutu tulina bye tugenda okukolako Mukama gyatutumye baatuuka wa nabbi Luutu alayhi salaam n'abasanyukira bateeka mu nnyumba kati mukyala wa nabbi Luutu ayitibwa Walagatu yali akulira abali b'ebisaga nga isaponsa abateeka mu ssente byavadda so bitule nti bali abateeka mu ssente yakakati kati nga bw'okiraba wano era mulimu abateeka mu ssente nenga weebuuza omusiyaga afuniramu wa ebisiyaga bino weebuuza engeri gye bafunamu ateeka mu ssente nenga kyafunamu kikola ki kikubula okinoonya nekikola ki nekikubula kubanga ayita bamuzaala nga ayita mu kabina naye ayagala ebisiyaga bibeere wa promoting ebisiyaga abaana bannange nabbi Luutu agamba mukyala we bano abagenyi abazze bambire tobayitira basajja bo kubalya bisiyaga omukyala yagaana adduka n'ayita abavubuka ogambye ota nabbi Luutu yagamba nabbi Luutu abagenyi bamukyalidde bameka babiri teyategeera mu bamalayika mu bifaananyi eby'abasavubuka abasinga okuba abalungi ennyo nga banyirivu nnyo kati mukyala wa nabbi Luutu ayitibwa Walagatu we yalaba abavubuka bano yadduka mangu nnyo omusajja yamumanya mwami n'agamba togeza n'oyita abavubuka abo okujja abagenyi bange bano ng'omukyala yagaana omwami agaana nabbi omwami ono agaana mukyala we omukyala teyawuliza n'adduka ayita abavubuka era abavubuka olwajja ono agenda owula nga bajja n'emisinde babaga bali obuvubuka obulungi obuzze nabbi Luutu n'afuluma ebweru n'abagamba badde mbasaba mugende eri bawala bange muve ku bagenyi bange temubakwatako bano basajja bannammwe baddamu ne bamugamba agavubuka galiga ebisiyaga ebbanga ly'omaze wano totumanyi kye twagala ffe bawala bwe babadde ebbanga lyonna twali tubagaddeko ffe twagala basajja bali mu nnyumba omwo nabbi Luutu yatya nnyo kyabadduka naga abasajja bannange embeera etabuse waliwo abazze bazibu nnyo bakwata abaki abasajja bagenda babisobyako bagamba batulekere abo naye obutalwawo Mukama Katonda okumanya yanyiiga yalagira malayika neekwata ensi yonna ekitundu kyonna ekyakiri ebisiyaga ekyo neefuula ensi bweti yalagira nabbi Luutu n'abantu baabalimu abamukkirizangamu ne badduka ekyalo ekyalo ekimala okudduka okubamala okugenda Mukama Katonda n'akwata ekyalo n'kifuula bw'ati upside down bw'ati ne nabbi Luutu era ateekamu ssente n'azikiriramu abamuli waya ezimu zigamba mukyala wa nabbi Luutu alikuwa Walagatu yayagala adduke ng'embeera etabusa adduke n'abantu bali Mukama n'amufuula omuzira n'asigalawo nga alina afuuse muzira n'asaanawo kati ebisiyaga ebyo abatuwuliriza abirya kyemmanyi oyinza okuba naawe muoli ng'otulaba wano wandibivuddeko nga bukyale kubanga Mukama Katonda ajja tunyiigira olaba ensi kati embeera etuuse mu nsi ttake Bulaziru amataba agaliwo ebibiriwo ebyo byonna Mukama atulaga busungu bwe n'olwokuba tuliko edduwa ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusabira edduwa nagayi Mukama Katonda nkusaba oleme kuzikiriza abantu banga wazikiriza abantu abakola ki abakulembera nabbi Nuhu oba Nuwa amataba Allah yaleta amataba negazikiriza ensi yonna neffe nabbi yagamba Mukama Katonda tozikirizanga abantu bange mu mbeera efaanagana bwetyo mulundi ogumu bakwatekako mpola kati ola osanga ebitundu ebimu nebifuna ebirwadde bino bizze kolera zze Ebola ebyo n'ebirwadde biva Mukama Katonda kunyiiga olw'abantu ebintu bibakola ebikyamu omuli n'ebisiyaga kati ebisiyaga ebyo buli omu alina obivumirira okuvirala ku pulezidenti ne speaker parliament juzi yagamba bagenda kuba akalulu bawanike emikono obere mu constituency yo nga tuli mu kira wano okulengera mu nabyagala n'ebyo nabyo nze ndaba tebyandikoleddwa kubanga ebisiyaga si ddembe lya muntu tebirina kukolebwa bikyamu oba oli faaza oba oli pasita oba oli seeka bwonna wogenda mu kyaki oba muzikiti bumirira ebintu ebyo kati tusuubira n'omukulembeze w'eggwanga ne basipiika bonna obutateekawo kyansi yonna mbwate kuba kalulu bagaane bigaane bayinza okuba akalulu bano nga bafunye ssente abazungu abo enkola yaabwe yeyo bateekamu ssente kakati waliwo MP omu gwe nawulidde nga mu luzungu aba abyogerako abiwagira kubanga bali bakuta oluzungu sijja mwogera linnya yawudde mu constituency nga zeeyo nayogera mu Luganda nga abivumirira ate yaddewo opposition kubanga batera okulemerako naye baddewo opposition naye nga era ku Twitter ye yabitaddeyo ng'abyogerako mu luzungu abiwagira ate bwe yazze mu constituency ye eri nabivumirira bibi nnyo temubikiriza biki kubanga bali abazungu babakuwulira bino ebyoluganda ng'abivumirira ate akasente abatajja kafuna
kati awamala oteekayo ku Twitter ye ku mikutu gye ne bafuna ebintu ebyo mu luzungu akasente n'akafuna n'addayo eri n'avumirira ebiki yabivumirira kitegeeza singa sipiika abawa chance mwanike emikono bayinza okwanika emikono ebibeerawo ebisiyaga ebyo ensi neevaako okubanga so ezikirira tebakiteesa nako kigaanibwa bugaanibwa tekiriko nakuteesa naffe mu busiraamu kino muyinza okukiyita mbu tuli batuju si butuju mu busiraamu tugamba alidde ebisiyaga ligo bibiri babatemako emitwe babatta kubanga kikolwa kibi nnyo omuntu we muli w'ebisiyaga kubanga singa tugamba muno kibi nnyo lwaki Mukama Katonda yabazikiriza kategeeza omuli w'ebisiyaga ne mu Bayibuli mwekiri omuli w'ebisiyaga attibwa abilidde gwabilidde babatta kati bwemumala okubatta kitegeeza mbu oli gona ayagala okubirya oli agenda kukulopa nga bukyali naawe abirya ogenda kukola ki ogenda kutya nga we naabirya ne bankwatako bagenda kukola ki neffe mbwete eddembe lyabwe bajje tuteese ebintu byabwe kati oteesa n'omuli w'ebisiyaga omukulembeze yenna ateesa n'omuli w'ebisiyaga bannange buli omu yandibadde amuvumira naye mwennyini twandimuvumiridde nga ne tumutwala ng'omuli w'ebisiyaga kubanga ebisiyaga tebiriiko kuteesa Allah yatonda omuntu n'atonda omusajja n'omukyala bw'amala otonda omusajja n'omukyala litaskunu ilayha omusajja ono atebenkeza omukyala n'omukyala atebenkeza omwami so si mwami kutebenkeza mwami si musajja kutebenkeza musajja munne kyoba olaba Allah tugaana yadde mukyala wo okumuyita mu kifo ekitali kituufu kyakulagira okukola ki okukola yaga muyite mu kkubo ettuufu eryo lyembalagidde okuyitamu eryo buli omu lyamanya obulungi kati ekikuyisa emabega eno mu kkubo etali lituufu kiki ng'ate Allah akugambye yita wano seeka nga tugenda obba nga tunzika mu kisiibo byotajja kubuusa amaaso kusiga okusabira ebisiyaga bibeere nga bikendeera ate ababbi b'amabaati oli omusonga y'ababbi b'amabaati kwegamba obuli bwenguzi obukenuzi obweyongedde mu ggwanga kuba nabye pulezidenti era bagamba yabyebalamye teyabyogedde mukama wange ebintu ebiri mu nsi bye bikwewuunyisa kubanga singa amabaati gabadde gabbiddwa nga nze wali badde obindabinda genda kitalya omuntu omulala singa katali kitalya naye ate kikwewuunyisa ekyamaanyi kwe kubanga ate bebasongamu ababbi amabaati ate nga balina okuyamba eggwanga okubanga bakendeeza obubbi n'obuli bw'enguzi kaddala obubbi bunaggwa mu ggwanga pulezidenti waffe yagaye bagende banoonyereze ku bantu abo bebamanyi omuya kati poliisi bali bebagifuga bagitegeerera kati agenda kunoonyereza atya ku mukama we era bebagiwa ekyokukola kakati nibagamba muno ate agatwala ate minisita wa finance ate minisita waffe nze ndi wekayunga eno nagenda okuba minisita ate ono minisita waffe wekayunga ng'abambulula ebimba by'embizi ajjako mabaati biki nga bazina okugaseresa kati we nali ku radio luzali CBS nempula Kashaija ono minisita wa finance ng'agamba ye bagamukaka nja kujono n'amabaati waloni yagamba yagasanga mu compound ye nga bwegali bagamuwadde naye speaker ye Allah musaasire yagakomezaawo yagaya amabaati yagakomezaawo noze amabaati go gaagano gakomezaawo kati bagakomyewo tubasonyiwe kwatira gye bina basibira bebaffe era ensi bwete bwekola ki naye singa bagakomyawo ne gadde ekalamoja negayamba abantu naye okugegabira kati baminisita abo tebalina ssente zisobola kugula amabaati bafuna omusaala mutuufu esente eziwerera ddala omusaala bagwegerekera bafuna baminisita ne bMP nafuna ez'obwa minisita nafuna ez'MP kakati gwe bw'olya ssente z'omuntu ali ekalamojo ali mu kayumba ak'essubi talina nakyalya nobba amabaati simanyi babba n'embuzi ekikolimo bagenda kiddawa eggwanga lyaffe lino liriko ekikolimo Mukama Katonda ayinza okuba nga munyiivu gye tuli kubanga abantu betusuubira okuba nga bebatubeererawo ate kati bebabba kakati bwabanga bagaye muno gundi yabbye nga ye Minister of Finance Minister of simanyi biki ebyensimbi Minister waki ng'ogenda ate bebabbye amabaati kakati ogamba ekiri wansi eno ku ground kinaaba kitya kyojja kusaba musajja wakabuca nga naye agamba amayinja kange akendeezeeko wansi oba tegerekise buli omu nga kyalina anoonya kubba abantu kati ensi yonna babbye okuva ku bakulembeze waggulu ogenda ogula ebijanjalo wanga ekikopo entobo bagijjamu wansi eno n'agikola ki n'agisika bw'ati n'ateeka bijanjalo n'akuyiramu bw'ati okula ebikopo bisatu ng'oguze kimu kitundu kati ensi weetuuse weewo naye tusabe Allah ye Katonda ajja tusaasira abe nga tutaasa ateleza abakulembeze baffe ate abakulembeze batereera fena tujja kutereera kuba bibabeera ekyokulabirako kati abakulembeze tebasobola kukwata bali banguzi nga nabo benyini bali banguzi tebasobola kukwata babbi nga nabo babbi wa najja okunkwata nga mugamba gunga babba amabaati ontwala wanga gwa amabaati kati Allah tumusabe nnyo nalaba kisibo kye tugendamu insha Allah wiiki ejja Allah tumusabe nnyo abasiraamu bonna bwe tuli tuwanike emikono tusome kunuutu Allah leze eggwanga lyaffe
Amina. So ye Sheikh Ramadhani olunaku olwaleero tugenda banga twongera obbawa mu programu zaffe zinaabeera nga ziddirira. Inye nange nze Sonko Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.